Okay, celebrity track, and of course, Kwali Allen Cruz is my name, Mr. Handsome, and of course, gonna maso berengo subscribing go tegere ensonga eziri mu ggwanga gwatulabira mtala w'amayanja tugamba nti webale kukakalabya atulabira mu muzire UK nti ogamba otya ali US ogamba otya namwe abali Dubai abali Qatar abali Jordan abali Saudi Arabia abali mu nsi zonna wamu ne team Brighton batumiddeko nnyo show eno eri proudly sponsored by Tripai Overseas abasangibwa erukulinangada stage nga bagamba nti gwayagala okufuluma eggwanga ng'oggyeko eggwanga erya Oman naye ng'oyagala okugenda okukola ebweru batuukirireko okunangana stage lukuli bannaffe aba T-Touch nga bano bakolera ebizigo ebyerusa n'ebyo bikoleka kuna kyokala nabo bagamba nti wow celebrity track mugende mu maaso amaanyi bagateekawo nga amaanyi nnyo ku Shona Designers abayina edduuka ku Zai Plaza abagambira ddala nti gwe omukyala agenda mu mikolo agenda kwanjula agenda mu mbaga wamu naawe ayagala ogula dresses eza birthdays naawe ayagala okweyazika oyambalemu malozeeyo ku Shona Designers ku Zai Plaza webali gwe ali erubaga Namirembe Road webali bulungi nnyo ensonga zonna bazikwasaganya dda amaduuka balina mangi nnyo hajati nkutumiddeko nnyo wamu ne Jamila nampeera nti obulamu bugamba butya kansuubire obulamu bulungi nnyo My Passion Farm nga bano bakafulu mu kulunda enkoko wamu n'okusomesa enkoko bagirunda batya n'ogifunamu ebirungo ebyenjawulo omuli okukola amanda mu kalimbo w'enkoko ate nga amanda ago gaba tegawunya kwegamba bakola ebintu bingi nnyo banoonyeko ku Facebook My Passion Farm nabo bakola bulungi nnyo Alan Cruz gemanyi olunaku lwali tuli ne mwana muwala oba mukyala oba she's the beautiful mbw'omuli anga ayogeza ekyejo ayogera nagamba nti Alan olaba mukyala wa kyejo naye nga tugenda muwulirako wamma Carol soko babuzeeko Alan nvaako nkuveeko muli mutya mwenna abali ku celebrity track amanya gange ze Carol Nantongo ow'enkima yesebo akantu ke baŋŋamba kalombo akali mu bantu ab'enkima naye ekituufu leero ndi n'omuntu w'enkima ngambwe ab'enkima bama abenzi obwenzi tebuli ku bankima bokka abantu bonna benzi anti bangambwe ekika ky'ab'enkima bo basukka n'engeri gye batunula bati simanyi kubanga nze ndi muwala ate siri mwenzi ono okkiririza nnyo ku musajja omu oba mwagamba mutya ne Shiba bw'agira eno nga naawe ogira eno ne mubalance ogenda okigira nga waliwo ekyayonoonese ewaka mu maka tetugamba muntu nti ave mu bufumbo agenda akole bino na biri kimala kukusukkako n'ogamba this is too much kale osobola okuba omusajja oluyi banange sisobola kuba sirina maanyi what's the last point gy'osembayo n'ogamba ono gayo oba nkiitinzeeko oba ono gayo akoze bw'ati what's that last point ky'osemba okukola banange nze simanyi kwogera nkaaba nnyo kyenyinza okugamba nti bwendaba nga kinsuseeko ngamba tukireke tukimale kale abantu beebuuza ensangi zino ng'onyirira nyaani abikola ebintu bino manyi mbuliraba omukyala ng'anyirira abeera happy ku Instagram nkulaba ku Facebook nkulaba obeera happy karo sente ozijjawo si ekintu kubanga ofaanana bulungi tekiri kugamba nti oba oli mugagga kibeera mu ggwe omuntu asobola okuba nga alina ssente naye nga tasobola nakwegulira ngatto oba ne bw'aba ajambadde abeera shabe so kiba muntu kwefaako nga gwe omuntu lwe twasemba okumiitinga awo ku celebrity track twali ku birthday party yo nga omukulu si papa akusuubiza ensi n'eggulu n'agamba ekirabo oba kyali kya mmotoka oba kyali kyaki owaayi si papa yakuwa ekirabo si papa mumumanyi nga bwe mutyo but nze amumanyidde emyaka 5 mumanyi kyasobola okukola nekyatasobola kati mwe byabagamba emmotoka nali nkimanyi tejja kujja kuba mumanyidde emyaka 5 sente n'emmotoka ki ekiyinza omwanguyira nyinza okugamba ssente ate bw'anaaba ajja gikuba ejja kuba mu kamera so bwe batejjangako mu kamera kitegeeza teriiwo naye bw'aba asobola ogikola nakyo simanyi because simanyi kiri mu nsawo ye abantu baabitema ne bagamba papa yali aproposinzeeko ewa Carol Nantongo kyekyakuddusa emisinde papa yaproposingako eri Carol Nantongo si papa njagala ng'omuntu si papa ndabye okuva nga nina oluyimba lumu twemitinga ku studio bayite eryali eyo bina mutungo
nga n'olima lwayita nsika. So amanyidde ebbanga ddene anyambye mu bintu bingi ng'omanya ebintu bino by'okuyima ng'otandika. Nze mutwalanga mukwano gwange, mukyala we mumumanyi Serena Bata, so ate nkiwanya ekitiibwa. Abitex gwe yasayinize? Siyingirira, simanyi ebyo byose bimanyiiko, but manyi nti mukyala we sisagala yingirira bintu by'abandi, siyingirira nnyo obufumbo bw'abandi, nze sitwala nnyo basajja b'abandi. Yesebo Noonya ababo. Kiba kirungi nnyo. Karo, mu mbeera mu bulamu bw'ensi eno buli omu bw'anyiiga aba ne accident kwatuuka n'agamba nti kino nkikooye kantandika ejja n'endala. Singa oba okooye ekintu oba obulamu oba omuntu ng'akunyiizizza, biki by'osinga okukola? Oli muntu ayatulira, oli muntu asirika, oli muntu akosa ebikolwa? Bagamba asirise teyejjusa, okuggyako nga bwe nagamba omuntu n'akutakula. Ndi muntu ayogera, njogera ne nkugamba this and this. Naye bwe mba nga sirina nnyo nsonga lwaki nkugamba nkisirikira. Bw'onyiiga okaaba? Ye Wangi Karo? Bw'onyiiga okaaba Amaziga? kuba simanyi kuyomba. Eddoboozi teriyomba? Simanyi kuyomba, nyombayo bibiri nga ntandika. Kyekituufu. Singa ofuna omusajja ng'akuba empi? Simusobola. Nze tebankuba. Lwaki? Lwaki oba onkuba? Bw'oba okozeeyo emputa omusajja? Nga mama wange teyankuba oba taata wange, lwaki gwe oba onkuba? Oyinza okuba just waliwo yeetaaga ottereeza. Nedda ssebo, nze tebankuba. Mu interview gye twasookera ddala okuba naawe Karo Nantongo, watugamba Catherine Kusaasira omwa respect y'amaanyi y'omu ku baakuwogerera eri abakulu n'oyingira mu Golden Band. Essaawa zino tuwulira nti wavuddeyo era nga sooka otubuulire Catherine Kusaasira wasoose mwebuuzaako ng'ogenda kukola okusalawo kuno? Kyenyiza okugamba bwe nabadde nsazeewo ekirowoozo kyange n'empandiika ekiwandiiko kye walabye nagenza okikola nga mwami Keti amanyiiko, because nesitula nengina ne mugamba kuba mukama wange, ne mugamba ekiriwo, ne mugamba kyempulira kuba maneja wange kuva we natandika yabadde ampushinga paka kati, ne mubuuliramu ku kyenjagala okukola, tenjagala kubeera solo artist. Nambuuza kyoyagala okukola, ne mugamba kyenjagala, kyempulira kyenjagala, sagala kuddamu kuba mu bandi yonna. Nanga kyola kyoyagala nti ye. Kwe kutuula ne Judas ne tuwandiika ekino kye twawandiika nekiteeka ku Facebook. Bwe nakiteekayo nali sinna meeting oba Mama Junior oba meeting papa, because ndudde balaba sijja kulimba. Ndi nnyo muntu ombimanyi, mbeera nnyo bintu byange by'omu nnyumba. So bwe nateekayo post eyo nenkwata post nempandiika message endala nga yo y'abakulu ba directors, nenjiweereza papa, nenjiweereza Majunia, nenjiweereza Zeyimayinja, bonna nenjibaweereza era ne banziramu nti tukwagaliza mikisa, tukwagaliza kino, kubanga bwe mba nga nvudde mu bbandi ate ne mba nga kisoose kufuna bigambo birungi kuva gye bali, kitegeeza oba tofunye mikisa na gy'olaga. So we nabaweereza message eyo ne banziramu mu message, abamu ne voice note. Mama Junior yampereza voice note nangamba nti anjagaliza birungi byerere, agenda kumisinga, but of course tasobola kumisinga kuba eno family. Ate saavuddeyo nga bangobye oba twayombye, so esaawa yonna nina okuba nsobola okubalaba. Naye bwe naweereza message eyo temala kunze, nina okuba miitinga omu ku omu ne twogeramu ne mu ensonga zange why I did that. Yes. Okusiimibwa, bwe twogera ku kigambo okusiimibwa, do you feel like ekyajje Karo Nantongo mu band, she wasn't appreciated enough, oba oyina ebirala by'oyagala okutuusaako engalo? Do you feel like Karo Nantongo, were you comfortable in the band? Wali comfortable mu band oba waliwo ebyakusindiikiriza okuvaamu? Kyenyiza okugamba
nebaza Katonda okubanga naba meetinga because simanyi life yandibadde oba nga siyimbye oba nga siri nabo. So kyenyinza okugamba nebaza bwebaza kubanga mbaddeko nabo ate nga nkyali nabo just ku kintu kye tulina okwawula nti siri mu umbrella ya band kati naye famire yange eyo nga bonova n'ogamba kakati kubanga ebintu ebiri mu band byanjawulo ku muntu ali solo. Mulimamu ebintu bya tuwazi mubeeramu ebintu bingi waliwo oyagala okugenda kukola interviews oba ekikutwala mu maaso kyova mulaba mmwe mukutugamba mutetu simanya temukola interviews temwagala ebiseera ebyo oyinza okuba temuliiwo oba muli mutuwanga wala mugenda mmalayo ebbanga. So kati nga nze Karo akyanoonya erinnya akyanoonya okubanga nva wendi neeyongerako nga ndaba kinkosaamuko saagambye nti oba neekokkola oba bankoze kino oba kiri nebaza kubanga bankoziza bandeze ng'omwana because ku bantu bonna abaze mu Golden Band abayimbi bonna obadde omanyi nnyo Karo kitegeeza bakoze kyamaanyi okulaba nga ndi wendi sisobola kudda ku ebyo bibeeramu newabeera waka newaba maama wakunyiiza ate nange nyiiza nti nange nnyini nyiza okuba sibadde perfect nyiza okuba nga nawe mbanyiiziza so ebyo sisobola bitunuulira. What are some of the good memories you never forget mu Golden Band? Ebimu ku memories ennungi z'ogamba nti sigenda kwerabira kiseera kino. Mpozi nga mbikuwaddeko nekyenyiza okutereezaamu nti sivudde we bali. Bwe ngenda mu maka ga papa nsobola okukkirizibwa, bwe ngenda mu maka ma Junior nzikirizibwa. Kubanga we nali ntandika okuyimba nasuulanga waka wa mama Junior mu kisenge mu ddeeka ng'omwana abeerawo. So bingi byengenda byenzijukira sijagala byengenda omisinga because sobola obifuna anytime. Naye ekintu kye bankola ennyo kyenzijukira nali papa nanderako nenzija sikulimba nenzija bwenti nga bonojja tushetandise nga bonoyimirira oba kangeze nomukulu najja n'omwaka tebaatuule kati ate gwe mfo ky'okuyimirira n'akuteeka kwati n'otuula ku mubiri gwe kyo bankutte ng'omwana gwe baazaala sobola gamba nti kino oba kiri. Engamba ezigambibwa nti political ambitions ez'abayimbi aba senior artists abali mu Golden Band okuli mukulu nga Ronald Mayinja, Catherine Kusaasira bayingidde mu politics. Kigambibwa nti ogenza okulaba nga gwe bigendererwa byo nga gwe Karo Nantongo n'ebigendererwa bya bakama abo tebikwatagana zezimu ku nsonga ezakujja mu band. Yes, ebo kubanga namu issue y'okubanga obutakola bapromoters tebakuwa bivulu balowooza bandi tekukkiriza kyekisookera ddala nti omuntu akuwa shows z'ebbali akuwa shows z'ebbali amala kukubanga munda nga wa muntu wa munda nti aba kimanyi nti Karo wadde ali mu bandi asobola okukola ebbali biba abantu babadde bakuwa shows ez'okukola ebbali naye abantu abalala tebamanya nekirala wiiki kati kangeze nga lonche ezo gundi dates ennene mu gundi like December, Christmas biki abantu abamu tebakuwa shows bamanyi ne bandi erina show okitegere naye nga tebakimanyi nti bw'obadde oli mu bandi osobola okuba nga okola eno weetayiminga budde n'abalala tebakimanyi kati n'ebintu bya politics ebyo waliwo omuntu nga promoter nga tayagala oba mama Junior pate gyawagira owulidde kati tasobola kuwa show agamba beebamu Karo Nantongo benya kati ze ndi muwala ate njagala nnyo bright colors njagala nnyo red njagala nnyo yellow njagala nnyo pink kati onyambala yellow nga bwe njambadde nojja ku show kuyimba beebamu bonna baalya ssente abo bonna bali mu bintu ebyo twakoowa okitegeera naye nga ebintu bye bakuvunaana muganda wange sibimanyi nakubimanya ti politics simumanyi. Obulamu obupulanize butambuza otya awatali bandi? Alani ngenda kukola kye nnina okukola because bwe mba nasazeewo nenvaamu kitegeeza nina ensonga lwaki navuddemu kyensuubira Mukama kyajja okunkwasizaako ntuukirize. Abawala abato abakulaba baagala joininga band ez'enjawulo naye nga weetaaganga gwa ina experience mu band mukubiremu tooki
lwaki yandijoyininze band and lwaki yandibadde nga akola yekka? Ngenda ku I think nyinza okwogera nnyo ku katono nnyo ku ekyo nti yena ayagala okujoyininga band simugaana because buli omu alina ebirubirirwa bye mu bulamu. Nze Karo niyinza okuba nina ensonga zange ezinzijeeyo nga tomulala alaba nga biri mayina nnyo tebisobola kunzijayo okitegeera naye nga kunze ndaba nga nsonga ki nene. So buli omu waddembe oba okubeera solo artist oba oli mu band kiri gy'oli. Yes. Tuli ne Karo Nantongo and of course tuli ku celebrity track subscribing agwo munaffe yakatwegattako and agenda maaso n'oku subscribing sharing video eno etuke ku bantu ab'enjawulo. Karo Nantongo yavudde mu Golden Band sawa zino agenda kuba akola bibye again. She's a solo artist. Tugambe tugenda kugulawo crew oba tugenda kugulawo Karo Nantongo oba crew oba ogenda sayininga ku bayimbi naawe? Ndeka. Nsayininga eki nga nange sinnatuuka gyendaga. Ndeka munange. Temutwongereyo kulimba lulala lunana ne Shiba? Simanyi Mukama yamanyi simanyi kati sisobola kulimba. Naye friendship weeri kisoboka. Bwe tulugwira nga lwakabi nga tukola. Tuli mu mwezi gwa kubiri. Kitegeeza oluyimba lw'ogenda okuddamu ofulumya lwa Karo Nantongo nga ye omuntu. Yes sebo. Newankwekula. Newankwekula yennyini nnyini ali ku byebimwa kuba tumuteredde mu time eno. Era bw'omulaba tekuliko Golden Band tinga gundi. Kuliko KT events. Omuntu ayagala Karo Nantongo atuukirira ani? Atuukirira Karo ng'omuntu? Tuyina manager akuba namba ki eba akusangawo? Waliwo Judas gwe nkoze naye ebbanga lyonna ne mwami Keti. Bonna bw'omwagale kati Judas somusanga ku Papa Sport osobola omusanga ne mwami Keti. Bonna bw'otuuka ku Papa Sport osobola obbasa because babeerawo nnyo. Singa omuntu aba yeebuuzizza ekibuuzo n'agamba nti ne Karo alina ennyimba nnyingi eziwerako, kano ke yeetongudde okuva mu Golden tulandabayo konsati ya Karo oba lonki ya Karo, ayinza okuba omutuufu mu ngeri emu? Ayinza okuba omutuufu naye kansooke nkiwa ku budde sooke enkole. Nze saagala nnyo kwewola nnyimba za bannange nga ndi ku show yange okitegeera. Njagala nnyo okukola ekyo ekyange kyennyini kye nakola kye neekolera kye neeyimbira. So nekya concert nakyo tukyagala. Teri muyimbi ayimba nga tayagala kola ku concert. Buli omu agyetaaga naye budde time ematalinga nakyo kyogenda obbawa. Ate si kirungi kukola kintu nga kigenda kuzza wansi ate nkola ekyo ng'egenda kunsuula. So njagala neetegeke bulungi nkola ekyo. Abantu abasinga babeerawo ne bagamba era kakati avudde mu bandi katulabe ennyimba ze ani abadde azimutambuliza ani anamwogererayo. Karo ng'oli mu bandi entambuza y'ennyimba okutuuka ku radio stations okutuuka ku bapromota ab'enjawulo okutuuka ku mikutu egy'enjawulo obadde obyekolera oba bandi yebadde ekkolera? Bandi buli ali mu bandi yaffe ya Golden Band buli abaddemu abadde akola bintu bye nti beeramu yes nitugatte stage. Karo kola ennyimba zo zikole video zeetambulize. Momo kola ennyimba zo zeetambulize. So buli omu abadde akola bintu beera nja kukola nga bwe mbadde nkola kuba mbadde mbyetambuliza n'okwongeramu amaanyi. Okakasa otya omuwagizi wo nti 2-2 ogenda sigala ng'oyimiridde ng'oli mugumu nnyo nga tuli mu Golden Band? Ekyo kye nkugambye nti time nti ze ngenda kukola kye nnina okukola. Mukama bw'aba agambye nti nja kuba ekyo nze kyempula kye njagala okuba because ne bengamba nti njagala okukiba nga Mukama tannasalawo tekiriba. So ze ngenda kukola kye nnina okukola n'abawagizi okumpagira nga Karo Nantongo then we go forward. Abantu banjawulo mu mitima. Some of your bosses bayinza okuba si basanyufu neno n'okusalawo kwe wakoze okuva mu bandi singa okubibwa enkokola mu bivuulo ebimu ebitegekebwa. Oli mwetegefu otyo zze ŋŋanga entalo bwe zityo? Ekyo nkyogerako nti sikisuubira kubanga bw'obanga oba nkyogere ntya nti gwe wasimba ekintu ng'olina kyoyagala kibale ate gwe kennyini n'okiremesa okukula kubanga kiba kitandikiriza ovaayo n'okitema
then ate kati ataawo gwaba ayina ensobi sikisuubira nti bajja kikola babula balina kubanga nganze Kalo Nantongo ngamba nti mu bandi yange nkozi kyennina okukola simisinze nga shows mbadde nkola bakamba bange byebaŋŋamba okukola okitegedde so kati sisuubira kubanga basobola okukola ekintu ng'ekyo ng'ate be bantandika yesebo Golden Band badde omaze mu bbanga ki 5 years ng'oyimba yesebo olimba mu mwaka obadde ofulumya ennyimba nga mmeka Kalo nze Kalo mbadde sifulumya ennyimba za kumukumu nkola mpola ng'oggyeko Shiba gwe wakolako naye muyimbi ki gwewandigambye nti musobola okukwatagana ne mukolayo something olaba kisobola okunyumira abalabi oba abafaani bo ne bafaani be bayimbi bangi because abayimbi baffe bayimba bulungi balina talent kuno twagala musajja kuno I think I love Chameleon mwagala bwagazi ng'omuntu legend ate anyimbira bulungi akola ennyimba eza message mwagala bwagazi ng'omuntu muli ba mukwano ne Juliana siyogeranga nako naye simusanganga nako wantu wonna banange okimanyi siri mutambuze ennyo bayimbi ki mikwano gy'abakyala ng'oggyeko Shiba abayimbi bonna mikwano gyange sirina muyimbi atali mukwano gwange kabeere mulenzi kabeere muwala producer ndi muntu akola emikwano amangu sinze muntu eyekuniza nti nosanze munnange nefuule nti simulabye producer kyasinga okuba mukwano gwo mubakola ennyimba oba nkugamba ani kubanga nze nkugambe ndi muntu akola emikwano bwe ntuuka ew'omuntu I make sure tuconnectinga mangu tusobole okukola ekintu ekivayo nga twefiiringa okay tulize kuyimba kikyozaako kyenzaako ngenda kukola nina music mu studio gwendi mu recordinga nga bulijjo but just nti ngenda kwongera mu maanyi yes kyensaba mukama nsobozese abantu bagamba emikolo tojogerako toyogera ku kya famire ate nga of course omukyalo omuganda abakuze abalina okubaako ne famire n'afunayo omwami n'atugamba nti omwami wuuno netugamba kale awo muziki kugende mu maaso oba n'omwana si kaddaaki n'aba nga atuwaayo ezzadde tuli kuki ogambe ki ezzadde kale tuli wakuzaala kati banne nkyayagala okukola nina muto wange asembayo ogenda tugabira anti nkunyumiza lwaki nkugamba sinayagala nina muto wange gwe ntwala ng'omwana owange nti mama wange namumuggyako nemugamba oyo wange so newe njagala asooka atuuke ewatali wazibu nnyo kuba kati ali mu P5 olidde mujje mu baby class so nkyalina wayagala atuuke byange nsooke nindeko nkyagala muto wange asooke abeereko waali kuba nkyali sirigamba nti n'abasajja basumbuwa n'abasajja musumbuwa ebiseera ebisinga ffe abayimbi balowooza oba tetuli bakazi oba balowooza oba tuli biki because buli tulinga enkonge nti oli awo yeekoonako n'agenda balowooza ffe tetulina mukwano basi tusobola kubanga abantu balala nti buli ajja taba real gye tuli kyovula ebintu ndisiro nnyo ate bw'oyagala baŋŋamba oyagalira ddala ani yagamba guggo Kalo olina omukwano ogwa ddala tewali atagulina bw'aba asinkanye omuntu omutuufu obuba n'okububaamu ani atawubira kike eri ababubako akatono naye mbugwe osiita n'okusiita kotidde okay ku celebrity track Kalo nga tumaliza interview neyo olunaku olwaleero wavudde mu Golden Band oli solo artist and of course bayimbi ki abo abakwabo abamu abavuddeyo ne bagamba nti Kalo bannange tukwaniriza mu nsi yaffe ey'okwefaako bangi sijja boogera mannya Bambi banjagaliza birungi ebigambo by'osembyayo nga tumaliriza ebigambo by'ensembyayo nja kusooka neebaze Golden Band okundera neebaze nnyo Golden Band sijja kugamba nti noono because mubamanyi bonna mbeebaza nnyo ate nembeebaza ate nembasaba obutanyiiga oba simanyi oba baanize but ze message zange zadde ennungi gyendi kansubire byadde biva ku mutima so nembeebaza kyonna ate nembasaba nti wonna wemba kubira essimu nti nina kye neetaaga okunyamba
nja kudda kubanga eno waka nja kukubira essimu kugambe kino kiganye mpabulamuko wano naye olwokuba nti bali busy I decided to do this. Nja kubeebaza nnyo bafanzi bange okumpagira ate ne mbasaba okutambula nange mu luno olugendo olupya bagati ngamba lupya nsebo. Tunalaba Kalo ng'okyusizza erinnya. Nedda ssebo kubwaga amanya maama wange yagampa ne taata so sigenda gakyusa. Togenda kwetuma Kaxnax. Nedda. Nedda. Tusisinkane we tuliba tuli ku kwanjula ka Kalo tomanya luliba olwo guno omwaka. Ate neyanza nnyo nammwe okunoonyaako alani because obeererawo nnyo. Neyanza siri muntu nnyo wakutambula nti no interviews that tobinyigiramu. Era ga tujja kwegwako ino. Nkwagala nnyo anti. Neyanza sebo. Basekere mwabo. Awo shoba bagimaze. Kalo nga yatandise okusekeramu wamma ogamba nti tokaaba Kalo nkumanya okaaba. Nawe ndika. Nina ebinkabyo birala sebyo. Olina kulaba ku TV ng'okaana eŋŋamba. Wotandika okwogera ombuuza ku bintu bya mama wange bindeetera okukaaba. Mama wo. Why? Tubireke. Abantu bajagala neekoza. Mama wange kale tujje tuvudde wala nze naye wala nnyonyo because omanyi single mother kalina abaana 6 alina obbasomesa n'obbaliisa bingi bye bayitamu omanyi bimanyi ebyo bena byogera abantu bajagamba simanya noonya amawulire noonya kumanya but ebintu musabyogerako ng'atandika kati we babimbuuzizzaako bwete bwe nabadde nadde sikola katemba kuba sirina budde bwa kukola. Wamubulidde ku zino ensonga z'okuba mu Golden yagambye ekyo. Maama wange buli kimu akimanyi because bintu tubirwana ffenna. Maama wange okujja mu Golden Band yali maama kuba omuntu eyankonectinga ku Maama Junior yankubira ndi ne maama. Ne mugamba baŋŋambi wano na wano naŋŋamba gezaako olabe because kuva dda abamuga mwana we ayimba bulungi. So bwe yalaba opportunity naŋŋamba genda. Kitegeeza bwe mba sisobola kukola kintu maama wange nga tamanyi. Awo mba sifunye mikisa kuva gyali ng'ate gye ngenda otandika. So akimanyiiko nyinya sebo. Okay, subscribing olwonyumirwe emboozi endala gye nnabankulese. Alan Cruz gemanya nnyo okutegeeza wogira bannaffe abakushona designers ku Zai Plaza abali bayingiza amagomes okuva mu nsi ez'enjawulo. Gomes okuva mu nsi ez'enjawulo, ebiteeteeyi by'abagole okuva mu nsi ez'enjawulo. Nawe ayagala okweyazika abayiteka ku Zai Plaza gwali erubaga ku Namirembe Road yawe ekipande oba okiraba nnyo kushona designers. Ba My Passion Farm nabo bakafulu b'okusomesa ennima empya gy'osobola okuba ng'okozesa nabo webali nnyo. Facebook webali buli nnyo banoonyeeko. T-Touch nabo bakafulu b'okukola ebizigo ebyeruso wamu n'akakakuleka munnakyo kala n'oba ng'ate oli mukyala anyirira ebyaddala. Tripai Overseas nabo bakafulu b'okutwala abannayuganda ebweru ne mwekolera ku nsimbi n'ennyongera okukaatiriza abagenda e Oman ku Tripai tolinnyayo okuba bikola. Anyway, Alan Cruz gemanya divorce ku kamera matovu abeerako bulungi nnyo ensonga zonna nga tuzitambuza bulungi nnyo. Tukoledde wano ku boutique ya Sherry Matovu naye Sherry sikusanzeewo ne ŋŋamba nti mwana gwo n'abo oti oyagala nnoba gwa kubiri naye kyemmanyi ojja kulwa n'oba gumu toliddayo. Okay, fumbira mukulu Tadias Katumba ettooke naye ategeere nti omukyala gwe yafuna ali ku origino n'ebizigo wano mbirabyeyo Sherry Matovu ebikuleka ku nakyokala ebyerusa byonna mbirabyeyo ne Sherry Matovu alina ebizigo bannange anna ekiri ku bizigo ku nsi kuno Sherry ebizigo nga tewabiŋŋamba kale tulikomamu episode eddako musibe bulungi mweraba. Celebrity Track. Subscribe.